amanya yenze Uncle Chumi emotoka yo je mulaba mu video eyo basse munabwe emotoka yo ya matoke emabega kwabaddeko abavubuka babiri ne mu maaso ndowooza abavubuka abasajja abalala babiri munnange omu n'akwata munne babadde mabega n'amusuula mu kolansi ne tujjanga tugoba musajja oyo kwatwa babadde mabega tumubuuze lwaki basudde munnaabwe kuba bamaze omusuula n'awalampa ntayimbwa nadda mu maaso munne mu kugoba musajja nga ayagala kutukoona omusajja yoyo gwe mulaba oyo basse omwana w'abandi bamutidde wano ekajjansi oyo omusajja twamukutte video oyo basse munnaabwe twamugambira ki munnamwe mumusudde mu kkubo kuba twamulese asambagala n'atugamba nammwe tusobola okubatta mumanyi lwaki tumusudde ffe tetugambwako tuvugira ku Ntebe Road namba plate yeeyo bannange tusaba munnange mutuyambe bwekikwatako kyonna yenna munnange nga tugoba musajja nga tumugoba paka Kisubi gye twamukwatidde ku polisi era tuse ku polisi ngayingiza emmotoka nga tugamba abasirikale mu mukwata abasirikale bakambuwalidde ffe nga bano babaleka bayinayina bano ne batuvuma n'okutuvuma munnaye twadde tulyawala omusajja ajja wa airport naffe nga jja tugoba nga tuba omusajja basse omuntu omusajja oyo basse omuntu tusaba abo buyinza. Mu kusookera ddala twagala okwebaza TikTok amanyikiddwa nga Uncle Chumi oba MC Chumi olw'akatambi ako ke yasobodde okubeera nga ata neera oluvannyuma lw'okubeera nga ate akatambi ako story sasoose kubeera nga ngikola naye right about now official poliisi eya Uganda evuddeyo nekola statement ku official Facebook page yaabwe negamba mbu incident eno bakatambi kaneno kabatuuseeko neera poliisi y'ekajjansi eri mu kukola buli ekisoboka okulaba nga batuuka ku ntikko y'ensonga eno naye lwaki ntandise na kwebaza MC Chumi omanyi abantu abamu batera okukola content waabwe nga wakujeregerera wakuvumirira wakukola ki naye olaba MC Chumi asobola okuvaamu content n'ayamba nako ku poliisi y'eggwanga ya Uganda esobola okubeera nga ekwasaganya emirimu gyayo awo entandikidde nga mpa credit n'okumwebaza okusinzira katambi kaneeno njagala otwala akaseera kano okutegeeza mbu buli kimu kye yayogedde kyandibeera nga kituufu okusinziramu neera already ne poliisi etandise okubeera nga eyingira mu nsonga zineeno so number plate ekirungi ekiriwo nti baazifunye na buli kimu ekikwasaganya kwene emmotoka n'abagibaddeko kamera zasobodde okubeera nga zibalaba olaba poliisi asobola okukwata omuvubuka eyakuba omusajja omugere era bwatu n'agwirawo naye oluvannyuma ne bamukwata nga kamera zaali tezisobola kulaga bulungi image oba kifaananyi naye ne bamukwata nga that means noono omusajja bajja sobola buli nnyo okubeera nga bamukwata era bamuvunaane mu mbuga z'amateeka kano SMX Media tugenda sigala tukutuusaako updates ayagala okumanya ki ekigenda okubeera nga kituukawo oba nga kiddirira ngenda kusaba mbi subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere wetutowe tukikola ate still wine ku SMX Media tusobola bulungi nnyo okulangira business yo olina luyimba lwa audio oyagala lukolera video oba oyagala kukolera kalango ka business yo oba kalango ka somero mwabalina oluyimba nga lwa somero tubawa discount aba amasomero tukwaniriza nnyo wano ku SMX Media okuba kubezikola enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.